omwezi twakagutambulako ennaku ziri 3 zokka bwe ziti. Njogera ku mwezi guno gw'omukaaga gwe tulimu, ennaku ziri 3 ze twakagutambulako. Ziri 3 ze twakagutambulako. Kamukwano gwange n'agamba ndi omu ku baana ba maama abakulu obuwala, era nze nkulembedde mu bannange okujja wano ku Prime Radio okwogerako nammwe mutuwulirize ate mulabe bwe muyinza okukwatagana naffe. Ebitukwatako nga bulijjo bwe tuwulira, ebimu ndowooza tujja kubireka, biyinza obutakola nnyo makulu mu bituleese. Mutukkirize tutandikire bwe tunaaba tutandikidde. Ndi omu ku baana abaagaddwa ennyo era abadde okumpi ennyo ku lusegere ne maama, era mukwano gwe gwa maama ebbanga eddene. Tewaliiwo kyama kya maama kye simanyi, era tewaliiwo kyama kyange maama kyatamanyi. Wadde nze nkulembeddemu era nga neeyogerako nga nze, naye buli mwana maama alina engeri gy'amwagaddemu, era buli mwana mukwano gwe mu ngeri ye. Naye olw'okuba nze nkulembeddemu, nja kuggyayo nnyo ebyange ebinkwatako ne maama ku lwa bannange abalala bonna. Mbadde ne maama ebbanga lyange lyonna, ne bwe nfuuse omukyala era mbadde ne maama. Bulamu bwange bwonna mbadde nzikiriza mu maama, ate naye nga nzikiririzaamu nnyo. Mbadde ndeesiga nnyo maama wange era nga mpulira nnyo ekigambo kya maama. Bingi oba oliawo bye sandikoze, naye olwa maama bingi byenkoze ku lwa maama. Nza kubuusa maaso newankubadde nga sijja kukigenda wala nnyo. Kyekyobufumbo bwange. Waliwo ekiseera we kyatuuka ne mpuliranga ebyobufumbo bintamye. We natuukira okusalawo nga waliwo byempisemu bingi, wadde sijja kusobola kubyogera, ebyaviirako ekyo netuuka n'okuva mu maka nentambula nengenda, era nga ndayidde obutakuba nkyukira kukomawo, kubanga si kunkomyawo okusinziira ku byaliwo bye sijja kwogera kaakano, kubanga ate ebyo twabiyitamu. Yali maama eyanfubako, maama eyannoonya gye nali nzirukidde, era nga nina ebyange kati byentandise okuwulira nga byenjagala okuddukanya. Saagala kunziza mu byabufumbo, saagala kubiwulirako. Ekimala kimala, era eyo yali eŋŋombo yange, nga sikyayagala kuddamu ebyo. Naye byetutuuseeko leero n'omwami wange we nali nvudde, kwegamba bwe ndowooza ku ekyo kye nali nsazeewo, mpulira nga nejjusa n'okwesalira omusango, kubanga ate embeera gye naalibaddemu okusinziira ku bannange baali bansigula, bannange baali bampabya, bannange baali bampa amagezi. Kaakati bwe mbatunuulira n'embeera gye balimu, ndabira ddala nga nange gye nandibaddemu, era nafuna okubakyayira ddala, kubanga baali bansigudde mu ngeri etali nnungi, era
amagezi ge baali bampadde singa nagagenderako ddala nesiwuliriza nnyo maama wange bwe natuuka n'okutabukira naye naalemerako maama naalemerako nenkola buli ekisoboka okulemesa maama naye nakola buli ekisoboka okulaba nga nemesa ebyo bye nali ntandise era ogenda okukakana nga nzizeeyo ew'omusajja olwaliro ebituukiddwako ne bwe tuli ebyo bye ngambye nti nzijukira nga nali nkoze ensobi ey'amaanyi. Naye okimanyi nti gye bali bannaffe abaava mu bufumbo mu ngeri efaanaganako bw'eti olwaliro nga bakyejjusa baava mu bufumbo olw'ebyo ebyatuukawo byotasobola kubanenyeza kubanga bingi ebiremesa abantu amaka naye abalala ne bagumiikiriza abalala ne batunuulira Katonda ne bayita mu gazibu n'ebizibu ne balemerawo ne balemerako olwaliro nga tebali bwe batyo era ng'embeera eyatereera ey'omwami embeera eyatereera ey'omukyala embeera eyatereera ey'amaka olwaleero nga bali bulungi. Naye omanyi nti waliwo abaagenda naye gye baagenda wadde byasooka ne biba birungi ate ne bimala ne biba bibi nga n'olwaleero bejjusa amaka gaabwe ge baavaamu ate nga tebakyayinza kugaddamu nti gye bali bangi ate era abasinziira eyo ne bakola obulabe oyo eyadda mu maka wadde ng'ono yagavaamu mbeera eyo naye naakola buli kikyamu kyonna okulaba nga alemesa eyagaddamu ate ng'oli yagalekawo. Ekirungi njogera bino nga bonna gye bali bawulira naye ffe tutwala kulabula nakubuulirira bw'owulira ebigambo omukyalo ono byayogedde biyinza okukumala. Abatuwa amagezi bangi nga n'abamu baalemererwa ate waliwo n'abazadde bangi abaaniriza embeera eno oba bakutawaanya vaayo mwana wange nabo nabo weebali bangi naye bano abawa amagezi bano ate abo bangi vaayo bakutawaanya ojja kukola kino ffe totulaba. Muno byagambye nti yatuuka n'atabiwuliriza n'awuliriza eddoboozi lya maama mugamba okuddayo era bw'atyo ndaddayo kati balina ebyokwenyumireza tayagadde kutugamba kiki kyamulobya ekyali kimunobezza ekyali kimutabiza waka tayagadde kukitugamba ndaffe tuyinza obutakirumba kubanga kati bali mu mbeera etali mbi. Abadde agezaako okunnyonnyola maama omulimu gwe yakola kakati agamba nti n'ebirala bingi bye nnenako obujulizi ku maama okulaba nga nfuuka kino kyendi bingi kyokka ne bannange bwe tuzaalwa nabo balina ebyabwe nabo balina ebiboogera ku maama era oyinza okutendereza maama bw'owulira buli omu ng'amwogerako bw'agenza akolagana naye era bw'agenza amwagala n'okumwagaliza ate era n'okutusabiranga. Ebyo mu bufunze biyinza okukulaga obuvunaanyizibwa bwa maama bwazze ng'akola nga totaddeeko na byamu buto kubanga ffe twogera mu myaka egy'ekikulu gye twogereramu maama bwasigadde nga bwabuvunaanyizibwa era n'atufuula kye tuli kati ebyo bikulaga maama kyali kye tuli. Nkutumiddeko mukwano gwange omwami n'omukyala omukadde bya Katonda Timothy Waliiri Masaka njagala kutumirako mikwano gyo bonna booyese era abagenda okujja okujagulizaako
emyaka 5 nga muli kyakulabira ku kirungi mu bufumbo bwammwe ate nga muweereza Mukama, nga 26 mwenna mikwano gya mukadde bya Katonda mbatumiddeko, era nzikiriza nti Mukama ajja kubakozesa abajjukiririrengako olw'enteekateeka ennungi. Bw'atyo maama bw'ayogeddwako nesigala nga nina ekibuuzo kinjagadde okusindika sayidi eyo nti abaana bo bakwogerako ebirungi ebifaanaganako. Abaana bo bakwogerako ki? Kaneme kugenda eyo. Abaana bo bakwogerako ki? Kale bali kwogerako ki? Kibuuzo kisigala eri bamaama sayidi eyo. Maama waffe azze atawanyizibwa ebirwadde ebitali bimu era byetutajja kunnyonnyola nnyo, naye ng'azze atawanyizibwa ebirwadde okumala ekiseera, naye etubaddengawo era tufubye ng'abaana mikwano gye okulaba nga eddagala alifuna erizze liyimiriza obulamu bwe ebbanga lyonna, n'ebyeetaaga naddala mu kiseera waabeera nga tasobola kubaako byekolerera, wadde tetuli wakaawo naye tubaddewo era nga tujja, oba atuyise oba tatuyise, maama ye tubadde tumulambula nnyo olw'ensonga zetwogedde ne zetutayogedde. Ekituufu maama waffe tumulinako omukwano ogwa ddala, ekyo kyekyamazima, era nga tetulina kintu kyetwagala kimutuukeko, tetulina kyetwagala kuwulira nti maama ali bubi oba alina obuzibu buno. Maama bwe lwabadde mu mbeera ey'obulumi oba bwe lwabeera mu mbeera ey'obulumi, abamu kufa emirembe gituggwako okutuuka ng'ateredde. Ekyo nkimanyi, nange ndowooza nkirinako obuzibu ekyo, omuntu gwe mba njagala. Oluusi naawe oyinza okulwala nga ate toli mulwadde, era oyinza okubeera mu bulamu obulala olw'oyo w'owulira nga omwetaaga mu bulamu obwo oba mukwano gwo ddala. Nammwe abamu eyo mukirina, ng'olina omuntu bw'abanga ddala tateredde naawe totereera, okusinziira ku bwe mutambudde, okusinziira ku oba bw'omuyita, manyi nti gye bali. Abaana bano kiboogera, abaana bano kibagezaako okusekayo. Maama waffe agamba nti ebirwadde byagenda nebigenda nga bitabuka. Tugezezzaako nno eddagala eriwerako, naye ne tutuuka ekiseera nga eddagala lirabikanga eritakyakola oba erimukolako erirabikanga eribuze, wadde nga tubadde ffe tukyalwana era tetusanga mukono. Abadde nga mukyala w'amaanyi mu byakola mu ngeri ze zonna, naye olumu obulwadde nga bwe bumutiisa n'omulaba nga oluusi aweddemu, newankubadde nga olumu ng'abadde agezaawo okulaga okwegomya, naye nga olumu omulaba, naye twafunamu okutya ne tufunamu oku n'okweraliikirira nga tulaba maama alina engeri gye yeegomyamu. Maama alina engeri gye yeegomyamu wakati mu bulumi kyabadde talina luli, nga olaga
naye kati ng'omulaba alina engeri gye yeekomyamu maama, ekintu ekyatutiisa kubanga batugamba nti omuntu bw'atandika ebintu ebyo byabadde takola, oluusi wabaawo embeera eyeraliikiriza. Mutera okubiraba eyo. Ali abadde takola kino naye ng'omulaba akikola, abadde tali bwati naye omulabanga oluusi n'omulabanga ate alinga azzeemu amaanyi, ebwadde gamugenda byebadde takola naye ng'akola. Bano kyekifaananyi kye baagala okusiiga. Kakati maama alina engeri gy'atadde ennyo obwesige bwe mu Katonda, ekitabaddeewo nnyo newankubadde nga abadde wa Katonda, naye alina engeri gy'atadde ennyo obwesige mu Katonda ekitali kibi, ekitabi kibi. Naffe tetubadde nnyo basabi nnyo, naye nga ye yalokoka maama. Kati ng'omulaba obwesiga butadde nnyo mu Katonda, nnyo mu Katonda ekitali kibi, naye twafuna okwekengera n'okutya. Twakkiriza naffe ekyamazima obwesige tubuteeke mu Katonda, era ne twegatta ku balokole be abajjanga ne bamusabira n'okutendereza banne abazzenga kwegamba bamusabira mu ngeri yaabwe. Naffe ne tubeegattako ne tusaba nabo ne tuyimba nabo, n'ekigambo ne bakitubuulira era nga tetugaana, n'ebimu nga tubikola maama asanyuke atulabe nga naffe tuli bumu n'abantu be bano, obanga naffe tulina okukkiriza. Era ng'omulaba naye bwe babaawo bwe batandika, naye omulaba nga afuba okuyimba, okutendereza, kuba ettendo. Kakati awo wetwatiiramuuko nga tulaba ebirala byonna alinza okutabiteekako nnyo naye waliwo byetutategeera bulungi, naye ne tukkiriza ng'okukkiriza kwe bwe kuli n'okusaba okwali kugenda mu maaso, naye ne tukkiriza kyagamba nti ajja kutereera. Ne tukkiriziganya n'essaala ezasabibwanga ennyingi n'ettendo eryakubibwanga, naffe ne tulyetabamu waliwo naakola ntya, naye ne tulyetabamu naffe ne tukkiririzaamu ne maama. Eddakiika ziri 31 ezimaze okuyita ku ssaawa zaffe 4 ez'ekiro eky'olunaku lwaleero. Tukwebaza ssebo naawe nnyaba atugoberera era atuwuliriza, ate n'otakoma kuwuliriza buwuliriza, naye n'okola naffe omulimu ogw'okusabira abantu, ogw'okuyamba abantu, ogw'okuwa amagezi. Twagala kukwebaza nnyonyere ddala ssebo nnyabo yonna gy'osinzidde okuba ng'owuliriza. Twagala kwebaza kuba executive eya Lwakinza bakulemberwamu Mwami Ntungula Isaac. Mwebale nnyo okusaba ate n'amagezi ne byonna bye mukola okulaba nga tutambula. Ajja kutusobozesa okulaba nga n'ebitannaba bituukirira. Newankubadde nga kampeyini mu butongole twazigaddewo oba twaziggalawo mu mwezi oguwedde, naye twebaza
ate abakyajja mu mbeera eyo ey'okuyambako ku baana baffe ab'emitima. Ndabye ku NASARS aweerezaayo singise NASARS 50,000 n'agamba zigende ku baana ab'emitima. Ne Betty naye erinnya tufunye limu naye singise 50,000 naye aziweereza ziyambe ku baana ab'emitima. 25,000 Lawrence erinnya nabyo baleese limu nazo tuzifunye, so nga ate ne munnanga ayitibwa Richard 15,500 nazo Richard tuzifunye, so nga ate munnanga aweereza 10,000 bamuyita Christine, naawe ensimbi ezo tuzifunye. Twagala kwebaza bannaffe abo. Tekiganda bw'obaayo nawe okubaako era kyoyinza okuweereza kyongere okuyambako n'okutaasa ku ssimu yaffe eya 07 48 00 21 07 48 00 21 ereeta amannya ga Prime Radio. Webale nnyo, webalire ddala. Tukyagenda mu maaso, oli ku 91.9 tusinzira ku lusozi wano Ekireka, mukwano gwange okuweereza era nga ewali obulabirizi obwa Central Uganda Conference. Mukadde waffe omulabirizi yamaze okusabirwa era kati emirimu yagitandise kinnawadda awamu n'olukiiko lwe. Tubaagaliza okutambuza obulungi ekkanisa ya Mukama mu bulabizi buno bwa Central Uganda Conference. Lwaki nze programu okutuusibwako bannaffe aba Maganjo Grain Millers abatukolera engano yaffe ya Jiko, ate n'emikono gyaffe aba Begaso Japan Limited n'abakutuusiza emmotoka ne sipeeya waayo, so nga ate n'emikono gyaffe aba Maryland High School wali Entebbe, Kigongo ne Katabi masomero gaffe nago tutambudde nago era tutambula nago. Kitundu kyakubiri kye twagala okulabiramu bino wammanga waliwo okwekengera kwe twafuna nga tulabanga maama atakyatweyabiza bulungi. Ate nze kyannuma nga bwe nayogedde mu kusooka nti maama emabega yonna abadde munnange ddala nga sirina kye simanyi ku bibye, ate naye nga talina kyatamanyi ku byange. Naye wakati mu kulwala kwa maama nga waliwo bw'omubuuza naye nga tavaayo nga bw'abadde emabega, tavaayo bulungi. Era namubuuzaako nti maama kiki, waliwo kye wanzuulamu, waliwo kye watuzuulamu, waliwo naye ngera omulaba tavaayo. Ekyo nno nze kyannuma kubanga nali sikifunangako mu maama. Ye muntu yekka gwe nali nsinga ennyo wange okwesiga, kati nga bwe ndaba ebyo binkola bubi era tekyankola bulungi. Naye tugenda okunoonyereza nga labika alina baatadde nnyo ate mu kifo kyaffe basinga okuwuliriramu n'okuwuliriza era n'okulaba nga oba bagamba ebibye era nga si balala be bano abamusabira kubanga ebimu twabiwuliranga ate mubo maama mukolere bwe muti maama gamba lwaki maama tatugamba, lwaki maama ayita tetuganye kale musumba we babantu be naye lwaki tatugamba
kimu ku bintu ebyasinga ennyo okunnoma. Lwaki maama ayita mu muntu mulala ng'alina kiyeetaaga? Bulijjo babadde tebabaawo nnyo ng'atugamba buli kiyeetaaga, atugamba buli kyayagala ne tukikola. Naye lwaki? Naye bwe twatuulangako naye nga tetwagala nnyo kumuwozesa olw'embeera gy'alimu, naye ng'era oyogerako olaba oba anaasobola okuba akujaddiriza. Naye era ng'omulaba maama yatandika okuguma kingamba kuffe nga yatandika obutajjaayo nnyo. Kaakati tukizoola luvannyuma nga maama alina ensobi gye baamukozesa. Maama ensobi gye baamukozesa kwe kumujja ku ddagala litwali nga tumuwa ery'ebirwadde bitali bimu era eryamukolanga obulungi. Kaakano maama nga takyakozesa ddagala eryo, newankubadde nga twali ng'erimu tuligula, naye nga maama alisuula baaliwo abantu ne balisuula oba ne balitwala. Maama nga takyali ku ddagala. Bannange bwe twategeera kino twatabuka. Ekyamazima twatabuka era nga tutunenye kubanga twali batuufu. Bwe twakiwulira tukitegeera nti musumba yamujja ku ddagala eryo n'amuleka ku ssaala, era nga alaga nti yeesaala ze zikola nga tekuliiko kiziyambyeko, era nga buli lwajja obusendi bwe tuba tulekedde maama n'obusendi bwe baleeta bano bwe babutwala nga balaga nti waliwo maama byakola, wadde ali ku ndiri naye alina byakola, alina byazimba, alina byasigamu. Ebyo bwe bimeruka n'obulamu bwe bugenda kumeruka. Kwegamba baatubuulira ebintu bingi yatugamba ebyatutabula ng'abaana, ne tutabuka ate ne tutabuka nnyo. Naye twasooka ne tubeera abantu balamu nga tutuukiridde omusumba ono ne tumusaba kimu kyaba atukolera, nga tetugenze wala, tusaba kimu kyaba atukolera, wogera na maama adde ku ddagala, ebirala byonna babikole. Saamu ekitiibwa, era Katonda naffe tumwagalira ddala, era naffe tumusaba wadde tetumusabira eyo, naye tusaba omusumba azze maama ku ddagala. Ekyo kyekyali okusaba kwaffe, era ne tumusaba wadde obusungu twalina bungi naye twabwekuuma, wadde obukambwe twalina bungi naye twabwekuuma, tetwabulaga. Wadde ng'era omuntu oyinamu obuyinza okulabika naye twabwekuuma, nga kye twali tuyinza okukola tetwakikola. Nakkiriza nti agenda kujja ayogereko naye nga twagala akikole nga apamu ku ffe weetuli, era nga tubeere nga weetuli, tulabire ddala ng'ekyo akikoze maama dde ku ddagala, bwe kiba kisoboka ndekkulu lwennyini amuleke nga atandiseeko. Tulina n'abantu bangi abatufuddeko mu mbeera efaanaganako bw'etyo, nga balina abantu be bakkiririzaamu, nga ne bwe boogera bakkiriza. Abantu abo nga baaviirako abantu baffe bangi okufuna ebizibu. Temwerabira bannaffe abagoberera amawulire nga muzze muwulira abantu abattibwa
olina akuŋŋaanya abantu n'abateeka mu kkanisa n'abatta, naye ng'okubatta bategeezezza nti bagenda mu ggulu. Mulala twamuwulirako wano nga tiyali na Kenya eyo, abadde akuŋŋaanya abantu nga batwala mu kibira eyo gye baazuula entaana z'abantu abangi abaafiira eyo, bamu bafa njala, bala bafa ki. Na wano tubalina abatuttidde abantu baffe, abatuunonedde abantu baffe, ne weesanga ng'oli byandimugasiza abivuddeko kubanga oli yamukakasa nti kino kitigenda kuba bwe kiti. Abantu ne bafiira ddala, obulamu ne bugenda mu mbeera efaanaganako bwetyo, ne bagaana okugenda mu ddwaliro, ne bagaana okukozesa amadagala, ne bagaana ebintu ebifaanaganako bwetyo. Tulina abantu baffe bangi abatugenzeeko mu ngeri eno. Ndowooza nti abaana bano batuufu, bw'obanga balaze kino batuufu. Katulabe ekyaddirira. Kaakati bajja era ne ttiimu ye ey'abamu ku bayimba, naffe twaliwo era nga tulindiridde. Kaakati ne bajja era ne bayimba, ne basaba, tuwulira, ne basaba, ne basaba, ne basaba, ne basaba. Bwe baamaliriza okusaba, tetwawulira ku kigambo kyonna kye baayogera maama, okuggyako kye twawulira Musumba mu ssala ye ng'asaba, kwe kusabira maama awummule mirembe. Ekigambo ekyo kyatuggyayo gye twali. Kaakati nga tetwagala kulaga maama ng'abantu bano bwe bali, naye bamaliriza bafuluma okuva mu kisenge. Kati batusanga we twali tubalindiridde, era Musumba twogera naye bulungi nti Musumba, ekyakuyisizza tokikoze, ekyakuyisizza tokikoze. Kyava atugamba nti tetukola, ye takola ffe bye tumugamba, naye akola Omwoyo by'amugamba. Kati awo wali obuzibu. Mutusonyiwe naye twatabuka, ne gwe twali tetwagala amanye n'awulira, kubanga ebintu twabikwata mu ngeri ya kikulu, era n'okwogera wano kwali mu ngeri ya kikulu. Mugamba tusaba, yogera ne maama ate ku ddagala. Musumba n'atuzza mu birala, n'atuzza mu bya Bayibuli, n'atuzza mu bino, n'atuzza mu biri, kyokka ng'abadde atwala ssente. Kati ebyo byatutabula, era ekyamazima tetwavaawo bulungi, era n'abantu abaali baliraanyeewo nabo baali ku sayidi yaffe. Era ogenda okukakkananga Musumba ono ng'agaanyi, era baavaawo si bulungi kwokuba baavaawo si bulungi. Kaakati okuva ebiro byabaawo, maama yayongera okutabuka, nga n'okutabuka kwe okusinga kwava ku ekyo. Era nabali baagana okuddamu okudda, twabayisaamu amaaso, twabayisa bubi, twakola ki, n'ebirala bingi ebyayogerwa era ebyawulirwa. Twali tufunye abalala ne tulaba nga respondinga, akkiriza, ayagala okumusabira, ayagala okumulambula, ayagala ekigambo kya Katonda omulaba ng'ayagala bwe naye nga era omulaba tandaba kuvaayo nnyo.
kakati ffe yatukyayira ddala, tayagala kutulabako, tayagala kutuwuliza, kwegamba omukwano gwaffe gwonna ogwa maama n'obwesige bwe bwenna bwe yatuteeka mu bituluma, kubanga yabituggyako n'abiwa abantu abalala, ate ffe bitulowooza nti ate be bamuviiriddeko embeera eyeeyongeredde ddala okubeera embi. Embeera ya maama yeeyongedde okubeera embi ddala. Maama ono yali awuliriza nnyo rediyo eno bwe twakitegeerako, era ng'abaagala nnyo aba Prime Radio. Tuzze nga tusaba mujje musabire maama, mujje mwogereko ne maama, mujje. Maama ayagala essaala, maama tulowooza nti mbwe munaaba muyingidde mu kintu kino, maama waffe asobola okutereera, asobola ekkudda engulu, era musobola n'okuba n'olulimi oluyinza okumuzza ku ddagala. Abalala badde bagezaako buli lubakonda ku ekyo taddamu kubakkiririzaamu, kyokka ayongera kunafuwa, ayongera kubeera mubi. Tuddukidde gye muli nga tusaba ba Prime Radio, muyimirire naffe mu mbeera gye tulimu eno, muyimirire ne maama waffe, mujje musabire maama waffe, mujje mutulage ekyokukola, maama atereere. Ffe gye tukkiriza nti ayagala nnyo essaala, ayagala okumusabira, era omulaba bwe kuba kusaba omulaba nga faayatula okuba yali abawuliddeko, ayinza okutereera. Tusaba biyitende ku mpewo, essaala z'abangi zituze tuwulira nga ziwonya, zituuke ku maama waffe, wabeerewo enkyukakyuka. Kwe tusaba aba Prime Radio, muyimbire naffe. Bali batukola bubi nnyo, ensimbi baakoleranga nsimbi, okusaba kwa nsimbi na buli kimu kusinza ku bye twategeera, naye ate n'obulamu bwa maama waffe ne balabika nga be baasinga obutwala. Naye Prime Radio tukkiriza nti ina abasabi abali eyo nga ddala batunuulidde Katonda. Ku lwa bannange nsaba mujje mutusabire maama waffe. Badde nsaba Mukama Katonda amwoyo akakisa k'obulamu, naffe namwe mutuyambe, mutukwatireko maama asobole okudda engulu. Bannaye twegayiridde abawiza ba Prime, naddamu ne kumanyi bw'oba omusabidde ayagala nnyo essaala, mumusabireko n'okujja okumulambulako, ne mujja ne mumusabirako, ne mumubeeza, ne mumusabirako, ne mumubuuzaako kimuzzaamu amaanyi. Ne maama wange ali mu bulumi bwa kitalo, n'abaweereza ba Prime bambi mutuyambe. Katonda w'abalina ebibi, omuye Katonda w'aba Enoka, abafuna ffeva paka mu ggulu nga tebalina balawadde. Katonda w'abazirina laba, era ye Katonda w'abavuulukyolo, oyo abeera n'abanaku abatalowoozebwako era bawa essanyu. Oyo gwe ndeesa obusawo atangirira bibyawatali nnusu, mugezeeko lolekyo embeera yerikyuka. Gwe ndeesa obusawo atangirira bibyawatali nnusu, mugezeeko lolekyo embeera yerikyuka.
njogera ku basajja bali omulimu bagukwasa mali nga terata ne bayimirirawo ku baziba kwegenda osome ku Sitefano yabawana amanyi okukumira ebizibu ge tusaba naffe tuwe tuli mu kiseera kizibu naye kye tumanyi kyeramoli oyo gweddeesa obusawo atangirira bibya watali ndusu ogezeeko lolico lw'embeera yerikyuka gweddeesa obusawo atangirira bibya watali ndusu ogezeeko lolico lw'embeera yerikyuka obulokozi bwe si bwakweraga naye ayita mu kasirise mutwale alyoka okufuga alabike nga mundayo akukyayo ekibi gwe kasi tusembera wali Yesu ajja kukyusa ebyo byotya otambule bulungi mu maaso ge kale bw'obusuba obulaba kulya oyo gweddeesa obusawo atangirira bibya watali ndusu ogezeeko lolico lw'embeera yerikyuka gweddeesa obusawo atangirira bibya watali ndusu nojjukira omulimu abasajja abo gwe baakola abaatusooka okulaga mukama waffe nga baakolanga omulimu awatali kusasulwa baakolanga omulimu awatali kusaba kintu kyonna naye olwaleero tulina abantu abalina embeera gye baafuulira ddala bizinensi tulina abantu abalina omululu abagukoledde ne mu mbeera gye batandikukoleddemu gye bali eyo kale mukwano gwange abadde naffe ng'owuliriza njagala ate okubaako banaffe betugenda kwegatta nabo ku ssimu boogereko n'abaana bano ate bawe n'amagezi ku biki bye tugenda okukola so nga ate n'obwesige bwaffe buli nnyo mu kusaba kwekakakasa nti tugenda kuyimirira tugenda kusala amagezi okulaba nga tutambula essimu ya 0749 3 eyo yeekubwako 0749 25 oba 0394 92 24 8 0394 92 24 8 tulina bannaffe bambeera bongedde okuyimirira naffe betujja okwebazaako nga balina akasente ke bandaze wano era kebongeddeyo kagende ku baana nga bwe tukyali mu mbeera ey'okukuŋŋaanya newankubadde nga campaign twazimaliriza olwekyo okuyita ku ssimu ezo twagala kuwuliziganyaako n'emikwano gyaffe abali eyo nga muteesa ku bbaluwa eno obufunze ntandise naawe munnange amina sebo Luweero yesebo naye muganda wange n'ensi obubonero Katonda bwe yagamba evunaatira okulabika oba kyekyo kijja kuba buli muntu wa aba yakatondawo kanisa ye kubuzaabuza abantu bwe batyo Katonda na kanisa gyesinzidde lusinziiro negiyatandikidde naye baganda bange abo balabye ne mami
obulwadde naye baba batuukiridde nammwe abakadde naye tetwagala kulumba makanisa g'abantu. Ffe twagala kwogera ku bbaluwa, tetwagala kulumba makanisa na nzikiriza z'abantu. Twogera ku ebyo tuwulidde mu bbaluwa era bye tujja okutambulirako. Mukwano gwange ali ku ssimu. Hello? Munnange. Hello? Ssebo. Hello? Tukuwulira munnange, gera mu maaso. Hello? Oyo katumbuleke erabika nga aliwala n'essimu obanga waliwo ekizibu kyonna. Katumbuleke. Mukwano gwange ali ku ssimu. Hello? Kale ngagambye tujja kuba tukola kasavu kanyama twebaze ku bantu baffe. Hello. Kendezaako ku bikutawaanya mukwano. Yebalekose. Kale ssebo naye gyebaleko. Yes, nsimanyi empeereza yo ssebo webale kutuweereza. Amiina ssebo. Okay, twagala boogerako ne bannaffe abo ku ssimu ze tusomye. Njagadde okwebaza ku ono bamuyita Asaba Robert Asaba esingise 50 aziweereza ziyambeko ku baana b'emitima. Ate ono ayitibwa Ndahirirwe Innocent naye aweereza ensingi 13 ziyambeko ku baana baffe. Munnange ali ku ssimu. Okuluma weje wasinyite ssebo. Yeri ssebo lyotya ssebo. Alo ssebo. Ssebo tukuwulira munnange. Webale kutuweereza ssebo. Ssebo naye bali okuwuliriza. Ayogerako ne maka ene mukono. Otyo? Kakati yenteesa abaana abo nga balagi nnyo ne mukadde. Ensi yaffe bwe yatuuka kati engeri gye kiri nti abantu tweyongera obungi ate kati tweyongera obungi n'abaffere nabo baba beeyongera. Kati ekintu bwe kityo ate naffe kituwemu ekyokuyiga nti si buli ekiba kiboneseewo kyetaaga ne tugenda okusaba nga tusinzira ku kanisa ddala ezibadde zibeerawo. Naye ekintu kijja oli najja n'aleeta ekkanisa ye mu wiiki emu mu mwezi egenda okuwulira nti ate bagenze. Naye kyetaaga ne tuddayo ddala ne tupiira ddala ku kintu kye tukula tulaba. Kati nga kereziya waliyo kereziya ddala mu butuufu ezize zibeerawo emyaka gyonna oba emirembe gyonna. Tuyinza kuŋŋamba nti nziza okuva ku kintu ekize kibeerawo emyaka n'emyaka nenzijja ku kino ekize kitinta. Abantu bingi abafera bangi nnyo abeera naye. Okay. Kale. Ene nakyogedde kusaagala kulumba nzikiriza z'abantu. Ffe tuyamba munnaffe ono. Feibe oweereza singisiro 50 ate George William singisiro 10. Munnange ali ku ssimu. Mukadde tweyanziza naye bayibuli egamba nti mu biseera eby'enkomerero bannabbi ab'obulimba balijja. Abantu abo nno babuzaabuzizza abantu bangi naye okusinziira engeri gye neesigala ebbi eno tugenda kumusabira. Naye ebintu bino obimazeemu ebbanga nga si ggwe wekka okulembeddwa Katonda. Bwe munaatambula ne mutuuka ku maama ono embeera eyinza okukyuka. Katonda yasomosa abaana ba Isirayiri ennyanja emmyufu asobola okubasomosa ne mwogera ne maama.
naye nebifaanana nga ebifaanana abantu bano bazibu nnyo bajjawo obulamu bw'abantu bangi bafuwaza abantu bangi bakoze ebintu bingi naye tubeesiga nti Mukama ajja kubakozesa. Mbeera ssebo ebali nnyo ebalire ddala munange olwonawiriza ebitaano oluusi bitukalubiriza ebikubanga kati ebitaano ate ogiseeyo ki kakati kirabo ana oweriza singisa 200 ate munanga ayitibwa Naimyenya singisa 500 mukwano gwange ali ku simu. Hello. Wangi njamu. Mukadde bale kueleza. Naye bali okuwuliriza njamu. Ono Blessing Angel. Otyo. Mukadde mu kitabo kya Yeremiya essula ya 23 olunyiriri lw'16 waliwo ebigambo bigamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye temuwuliranga bigambo bya bannabbi abalagula babayigiriza ebitaliiko kye bigasa boogera okwolesebwa okuvudde mu mitima gyabwe bo so nga tekuvudde mu kamwa ka Katonda. Kaakati ebiseera ebisinga ndowooza n'abantu twesibe nnyo ku kwagala okumanya ekituufu n'okusoma Bayibuli kubanga Bayibuli yawandiikibwa Katonda. Ne buli we twagala fe obutayagala kumanya kituufu wabula nga twagala abalala batumanyire ekituufu kyeki kwe kusinkana ebizibu ebifaananawo ebityo. Amu amaanyi nti bagume era beesige Katonda ajja kukyusa obulamu bwa maama. Naye nga nsaba n'okulabula nti ekyamazima abantu bangi aboogeza Katonda by'atayogedde naye gwe njagala oyagala okumanya Katonda ye agamba ki ojja okusobola okuzuula ekituufu. Mukadde bale kuweereza. Webali nnyo webalire ddala muwala waffe Godfrey wereza singisa 200 ate Mary Saint Nabagembe noweza singisa 500 munanga ali ku simu. Hello. Yes, sir. The father Kibinga and Kasana Luwe. Yes, sir. Abantu abo basaasideko naye Mukama ajja kubayamba. Asobola obbayisa mu mbeera eyo naye ensi eyimiridde bubi nnyo. Naye katuteekemu essaala. Bikasana Luweero kukadde maweki. Yes, sir. Kale tuyanza father webali nnyo kuba webalire ddala munanga ali ku simu. Joan oweza singisa 500. Hello. Enjabo. Hello. Asabira abaana abo asobola okunyumirwa bonna namwe asabire sabira agennalakulaje Kyali maama tujja kukikola. Ruth naye nga naye bw'okikola kubanga baleese ffena otaddemu obwesigo kubasabira ewaawo n'abanaagendayo basobola okubanga bafuna okwanguyibwa. Ruth Nassale esingise 2500 twagala kukwebaza so nga ate munange ono munange ali ku simu. Hello. alo mukadde Mukwano webale kuweereza mukadde naye bali okuwuliriza munange. ono sibalamuzize kwe Kampala buwanguzi. Yes, sir. Badde ndi wano eno emboozi ya maama w'abaana abo ko mukwano gwange yagenda mu mbeera y'emu naye amagezi genyinza kuwa abaana bano singa kibaletokanga maama basobola omutambuza ne bamutwalako mu bifo okusanga oddwaliro wabeera abantu abayi okusinga ku embeera gy'aliko ne basooka bamulambuzaako bulambuza ne bamala ne bamutwala ewa kansala.
kansala n'abaako ebigambo byamuteekateeka nga naffe wetusaba amazima matuufu wezikiriza maama ayinza okutuusaamu ku mbeera gyalimu n'asobola okukkiriza okuddamu okumira eddagala n'asobola okubeerawo obulamu obuweraawerako oba amazima embeera gyalimu ndabidde eddala embeera enzibu nayeetaaga okansolingibwa era ngenda kusaba aba Prime Radio abasabi baffe tumusabireko ne maama naye waakola okusalawo okulungi webalikundi kale sebo webali nnyo amagezi gonna tujja kugakungaanya Charles uweereza emutwalo gw'ensimbi ku baana baffe ab'emitima ate munango nayitibwa Tone Kirswa esingisika kaaga Tone zituuse Helen Nassali singisi Helen Nassali 12 ate munango ono ayitibwa David Musobozi singisiro 15 Medi weza singise 12 zituuse songa ate Paula singise 14 Paula nawe zituuse ndiwala kusembeyo bano babiri sinzire ku bitufunyeeko wano ezemane okendooza esingisi 15 songa ate ne munango nayitibwa Sali aweza singisi 1,100 era nagwo gutuuse mukwano gwange ali kusimu. Hello. Asiye takojja. Ngendi sebo lyota sebo. Burundi kojja. Kojja. Mukozi jamade gayaza. Nkyaside abaana abo. Omukwano gwa maama gwe gubaluma. Kituufu. Kaba kuba nti bw'onooba omaliza nsaba bankubireko nti akayimba nti ndikibuulira ni maama waatali. Ojja abantu abo batwononedde abantu baffe si mukulu si muto balinga abalinamu madisi balinga abalina ki bayingira mu mutima gw'omuntu bagusensera ne gwononeka nebavuyagala kuddagala naye ng'ate bandibadde basobola okubayigirira nga basaba ate nga balina ne kuddagala kugira nze ni musajja musiraamu naye nja kubeera emabega wammwe tosabire omukadde oyo amazima gakatuna muguladde ku ddagala agenda kutereera naye kasitaanajja abantu ekirowoozo ky'abantu bali mu mutima gwe ajja kudda ku ddagala naye we bali kuweereza kujja mukosi jamada naye ng'akayimba ako nikibulira ne maama waatali nsaba okabankuule keresebo wenaba sikalabye tunaafunayo akalala ono munanga ayitibwa Senyonga Robert singisiro 15 munanga ali kusimu. Hello. Yesebo. Kadema oje nkulamusiza. Nange bwento sebo. Amanya Ronald Nyondo. Ndiwo na mukashana mu Luwero. Yesebo. Mukadde awo bano bakanisa ya gundi awo. Bakolisige nnyo okuzikiriza obulamu bw'abantu. Naye okuyita mu basabi ba Prime Radio kisabira omukyalo yembere ejja kutereera baze ku ddagala nga n'essala zaffe zikola Katonda ajja kuteera ekinjawulo omukyalo ajja kutereera mukadde mawejje mukama kuwomu ngweyanza sebo balina kuweereza omulimu ogwo gw'otukolera ogw'ettendo okuyita mu kiro kino mukama kuwomu kale sebo webali nnyo webalire ddala. Munaweereza singisiro 10 zitera kuva bweru bwe zityo naye tetufunye linnya naye zijje zo zituuse. Mukwano gwange njagala kufunayo abantu ndowooza bana bokka tukombe kwabo. Munanga ali kusimu. Ngalayo mukadde. Wangi sebo. Webala okuweereza kitebo. Sebo naye bala okuwuliriza. Abaana abo basaasidde nnyo mukama waffe naye beesige Katonda
oyo abalungamizza ne basobola okujja ku Prime Radio. Katonda abaagala era Katonda abafaako era Katonda afaayo eri obulamu bwabwe n'eri embeera yaabwe y'obulijjo. Era beesige Katonda akole ekitundu kye. Tebafaayo mu mbeera yonna obeera etya bamanye nti Katonda abaagala nnyo. Era maama ajja kuwona, ajja kuba bulungi. Ne bw'anaaba nga tawonye Katonda ansa yagiina. Era batunuulye Katonda oyo omuyinza wa byonna yaba akola ekitundu ekisingako okuba ekirungi. Mukama bankumire, nsigadde nga ndi Ibrahim Bujeba okuvaana Egomba. Abatulabira b'Egomba jjonda balabyeko bambi bangi ababadde baze okuziikirako mikwano gyaffe. Munnange ali ku ssimu. Njagala kufuna irooza kanfuna yamu yekka tukomye ku oyo mukwano gwange ali ku ssimu. Kakati gwe sisobodde kufuna omukisa. Muzikirize enkomaawo tugenda mu kigambo kya Katonda ekirimu okuyigiriza okwenkulaakulana yaffe nga amaka yaffe ng'abantu ssekinnoomu nga mukadde waffe Musumba Kajjula Jime mulabirizi w'Obusoga yakyayogera naffe anaatera okumaliriza obubaka mu nnaku eziddakaawo bwe tuyina ate n'oluvannyuma tulabe. Naye njagala kukkiriza nti ogenza okuganyulwa mu bubaka bwe kubanga musajja munoonyereza ddala era ayogera ensonga ng'olaba akoze research ddala embala. Lwaliro twagala kutunuulira ku nkulaakulana yange naawe weewaawo ne mubaka n'olunaku lw'enkya. Kati nzikiriza ate oluvannyuma lw'akayimba kano ke nsobodde okufuna aka Judith Babirye ng'akaba n'omukwano gwa maama ng'atujjukiza okubeera okumpi ne bamaama ate kanaatutwala ne katutuusa mu nteekateeka y'obubaka bwe tugendamu. Akunkumira nnyo Mukama tusisinkane olw'enkya ng'asiimye musire bulungi mweraba.